Breaking news, omuyimbi Evelyn Lagu bw'atyo Omukama Katonda amujjuludde ekiro ekikeeseza enkyala. Mawulire ga nnaku agenkuleetedde olunaku olwaleero. Nkuleetedde ebimu ku bintu by'asembyeyo okuba nga akola, ebimu ku bintu ebyasobodde okuba nga bisemberayo ddala mu bulamu bwe, naye nga njagala okuba nga nsaasira famire ye, naddala mutabani we gwe tumanyi obulungi. Nsaasira abo bonna abambadde okumpi bambi kitalo nnyo ddala. Mukama Katonda amuwummuze emirembe. Naye nga ankujjukiza vidiyo eno gimpere like esobole okuba nga etambulira ddala mawulire ga nnaku nnyo ge tukereddemu olunaku olwaleero. Kakati ankujjukiza subscribing atannaba ate atweyongera okuba nga tutambulira ddala. Mwawe wennyini ne nkujjukiza ne Hajimiti ono n'oyo musomi wadde tutambula naye okulaba nga ensonga zino naziri azitambulira ddala bulungi. Omuyimbi w'eggwanga gwe mumanyi obulungi Evelyn Love yali Evelyn Lagu, wabula bwe baayawukana ne bbaawe bw'atyo erinnya n'aliggyako n'aba nga yafuuka Evelyn Love. Ekiro ekikosezza olunaku olwaleero ku ssaawa zibadde nga 10 ez'okumakya okusinziira ku mutabani watutegeezezza nti bambi maama we Omukama Katonda amujjulidde. Mujjajjukira abadde abonaabona n'obulwadde bw'ensigo oba abasawo kye bayita dialysis, sibimanyi nnyo naye nga okusinziira ku basawo obulwadde bwa nsigo bwe tuba tusigala ffe nga abawangaalira ekyaddondo. Kigambibwa bambi ezze emubonyaabonya nga bwe muzze mubiraba, naye abadde agezezzaako okuba nga alwana n'amira empeke era nga eddagala lino okusinziira ku ye nga bw'abazze nga ayogera libadde nga expensive. Muyina maaso eyo agenda kuba mukuwa naye era ngenda kuba ankutuusaako byonna ebiri wali mu maka ge, naye nga amawulire ago ga nnaku. Obulwadde buno kinajjukira bwamuluma era n'atwalibwako n'ebweru. Oluvannyuma lw'okumusondera kasente ako buli yasonda anyongera okuba nga nkwebaza. Buli naawe yawaayoko ekikumi kyo naawe ataasobolanga wasindika essaala eyo. Essaala y'emu ku bintu ebibadde bimubeezaawo era nga njagala okutegeeza nti ffenna ly'ekkubo, naye nga bambi kitalo nnyo eky'omuyimbi Evelyn Love. Bw'atyo yagenda mu nsi yasooka n'agenda India, akasente ne katasobola kuba nga kaawera bulungi, n'agendako either yali Turkey oba Sweden kw'ezo ensi ebbiri, naye bw'atyo byatabuka n'aba nga teyasobola kuba nga alongoosa. Kigambibwa bambi omukyalo ono amaanyi gaali matini era bambi baali tebasobola kuba nga bamulongoosa. So bw'atyo yasobola okuba nga yakomezebwawo era ebigambo bingi ne byogerwa. Akasente kaffe yakalidde, akasente kaffe yakalidde, akasente kaffe teyasobola kuba nga kakozesa bambi, naye ng'ekituufu kyali nti abasawo bamala omukebera baakizuula nti omuyimbi Evelyn Love singa bamukolako surgery, singa bamulongoosa era obulamu bwe bwali obujja kukomaawo. Era yakyuzinga okuba nga ebyokulongoosebwa bivaako n'asigala ku ddagala eribadde ery'ebbeeyi era ng'eddagala lino libadde so expensive. Kigambibwa abadde asaasaanya ekitono nnyo emitwalo nga 5 buli wiiki ku ddagala lino. Kibadde ekintu kya bbeeyi nnyo era n'egimu ku miramwa gye maaso awo ngenda kunnyonnyola ku show gy'abadde alina ennaku z'omwezi 28 wali ku Papa's Sport, wali ewassa Mesa Kisemakula. Lwaki abadde agikola era ebimu ku byo byabadde agezaako okuba nga apreachinga alibadde nti eddagala lino at least gavumenti oba ne bekikwata ku bandibadde balikendeeza kubanga omuntu afuna empola si kyangu kuba nga alimentinga. Evelyn Love mubadde mumubeezaawo mu bivulu. Nzijukira nasembayo okuba nga mulaba olunaku lwali Lwakubiri, waliwo night y'omukyala Lwechoke asayidizaawo Makindi awo ng'oyambuka ku Kesisi bwe batyo waliwo akabaala ako, waliwo oyo omukyala omukyala aluddewo mu music, so we nasemba okuba nga mulaba. So charity concert eyo abadde genda kubeera ali ku Papa's Sport. Kyensuubira nti ekyasobola okubaawo olw'ensonga nti omuyimbi ne waba avuddewo akasente ako akasobola okuba nga akayamba famire ye, kasobola okuba nga kayamba mutabani we era nga bambi
olumu kuyimba byeyasembayo akayimba bakayita sikyatya, obumu kuyimba bambi mukazi watono byeyasembayo okubanga ayimba. Embeera ye ebadde yeeraliikiriza era nga taasirewo yabadde nga ku mumwa naye Katonda bambi asobodde okuba nga amuyita. Bingi nnyo bye ngenda okunnyonnyola ku mukyalo naye nga nkyakunnyonnyola olugendo olw'okuba nga alongoosebwa. Munajjukira nti taata yavaayo n'agamba mutabani we tamuwa ensigo naye nga bambi omutabani yali akkiriza okuba nga awa maama ensigo, bambi kitegeeza nti mutabani yali ayagala maama abeerewo. Evelyn Lagu abadde multi-talented oba abadde alina ebitono eby'enjawulo. Kinajjukira abadde azannya ne mu Bazubairi family era nga kitegeeza y'omu ku babadde empagirwaga mu kibiina mu mbeera ey'okuzannya. Naye nga kyannaku nnyongera okusaasira mutabani we n'abo babadde agezaako okuba nga akola nabo era awamu n'ekyo Mukama Katonda ayongere okuba nga abagumya. Amawulire si malungi naddala olunaku luno olw'Emmande. Bambi bw'atyo bw'asobodde okuba nga agenda naye nga bambi nkujjukiza kati ni taata oba yali mukyala we yali bbaawe taata w'omwana we bw'avaayo kubanga olutalo lwali lw'amaanyi nnyo era abazze nga bagoberera mu mawulire lwasatuletinga ne lumala almost weeks 2 nga taata agamba omwana we tagenda mukkiriza kuggyibwako nsigo. Kinajjukira bw'obanga oggibbwamu ensigo ng'oli muvubuka oba ng'oli mulenzi oba ng'oli musajja, amaanyi gakenderamukko n'obulamu bwo. Obulamu oba osigazza butonotono era awo wennyini kyangu nnyo okuba nga ofa obulamu bwo nga tebunatuuka. Era kigambibwa oyinza n'okufuna olukusa either okuzaala abaana nga bajjenda emu oba obutasobola kuba ng'ozaalira ddala bulamu bwo oba nga tonnazaala. So amawulire si malungi agavaako sayidi zeeyo naye nga nsaasira Bazubairi family. Bano nno badde balina n'omuzannyo wali ku club obligato gwe bagenda okuba nga bazannya era nga y'omu ku bazannyi abadde abagenda okuba nga bafeekyali nga babadde practicingira wali ku Muganzirwaza of late. Simanyi oba babadde bakyaliwo but babaddewo ebbanga Zubairi family nga boogezaako okuba nga olaba abadde yawangalira sides eyo era nga babadde family tuha era njagala okuba nga nkutegeeza nti mawulire asiga ssanyu nnaku njereere era enkikwa eyo yeesobodde okuba nga egwa mu family eyo naye nga byonna nga bogezaako okuba nga obiraba twongera okuba nga tukutegeeza nti tugenda kuba tukuwa buli kimu. Essaawa eno yennyini ffe twatuuse dda ewali omulambo era nga essaawa mpaawo kaaga tugenda kuba nga tubikuwa. Nnyongera okuba nga nkutegeeza weekuumire wano ku Wonderboy UG ffe ogwaffe tugenda kuba nga tukuwa bambi abantu ab'enjawulo bazza wangala nabo naki kye kitegeeza. Kale for now ngenda kuba nga nkwerekereza.